onywa bia tagenda kakati nganywa bia tagenda bintu tebitambula bichi kutusa nagamba gondi onagamba kutele muganti omanyi sewuli ya bulungi gendeka kute wanga kute gone ali mutute musajja wage nnyo bawo mugonde kati nga manyi nti oyo ye yajja kunywa zonna ezinabazi okasitetinze bulungi neziganidewo anyway nengamba nti omanyi kute tugende kati nenkwate kute yali asula Kibuye nemusula Katwawo Kibuye awo ku roundabout nga nze nsula Bweyogerere nenvuga bandi Kyambogo bantuse Kyambogo bwendi simu nevuga njikwata nemugamba lero Diki bamukubya amasasi najjako yayogera bubi naye alimba kati nze ekyasooka okujja bamukubya amasasi I could not okukyetekamu nti oba afudde oba ki kati nze nalowooza nti oba bamukubya amasasi gundi liyiseemu kolimuyiseeko bamukubye kugulu ku mukono era gwe nawulira bwe ntyo ebirowoozo byonna byagenda mangu nnyo bamuyitanga Dr. Kaggwa eyali Lawrence Kaggwa omugenzi yali omukulu w'eddwaliro Emulago yali mukwano gwa nnyo gwa taata wange actually taata wange kumpi yali muto ku taata wange naye nga kubanga taata wange naye yali musawo Emulago gye nakulira eyo kakati nga mumanyi nti mukwano gwa taata ate yakulira Mulago kati nengamba ekirowoozo kyanzijira mangu ti mukubire mugambe nti bantegekere ndeeta emergency ndeete Dick nkyusa emmotoka bwenti kati nkyusa emmotoka bwenti nendyoka simu neddamu nevuga kati ate ye yagamba ti omulambo guli wano omutundu ababikanga bubi yabika bubi kati Shalom up to now simanyi luguudo lwenakwata bana nasooka ebigere nga tebikyatuuka ku gundi ku muliro wali eri nga mbiwulira tebikyatuukayo naye up to now simanyi ngeri gye natuuka Mutunde oba nti nayita nakulabye oba nayita Kibuye oba nayita siyinza kuwulira nti nesanga bwesanze nga ndi ku scene nga agudde awo yava mu motoka teyali mu motoka banga bambira wabweru naye nga n'emmotoka weera eri awo naye musajja yamukubira wabweru kati natunula bwenti neŋŋamba nti Dick situka kati nze muli nga ŋŋamba nti bino bye tufiriminga all the time nga tuteekamu tomato sauce kwegamba obwongo bwange bwali bwagala okulowooza tumaze firimingi kati situka kati nendyoka nzika omuntu weyankwata naŋŋamba nti musajja afiiridde ddala. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendera romano okwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
kutambula mwetololo kola ya kiproitichi otyo katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamu obuzibuzibu ozuka tokagize bwe kati ona ebizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tata Frank Atambi ono amita Shalom oile kifananyi kyakusiga kifananyi kyekyo kifananyi nga kisofu kifananyi kisofu abasajja abali abenyoma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendeera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako k'oba mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside ku the village mall yatona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973. Ndine wine balukeza da Juggernaut na encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli abasajja balina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Achijigwa! Lili Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukago muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu Chimanja ekitalya mmere kibeera chimanja Muginimaze inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kwa mutwalo VIP emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum ya kakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala Universe inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Abakoyo bageya katukuwa kano ka oil kano ko yadda bulungi nnyo kati Dr. Bosa kano ka 5 rounds and above 5 grams rounds kabasajja kano nako ono Shalom Power balina emiswa jazi bikira byatabuka mukko bisangibwa ku Shalom Health Service ekisasi ku the village mall awo
mpola mpola kana mwakuze emyaka Dr. Batunayo ka herbal tea ka hibiscus tea ko tukakuwa n'okanywa mpola mpola kali awo kaba kakutambuza mpola mpola ate obulamu ne butambula kale welcome to Shalom 256 is happening betugamba kaswe ekigambo it is happening ngomonyo ku Shalom 256 kasama zo bilanga katika mbijeo abantu babirabi saga bichankanye embozi yaffe bole ekigambo it is happening munya oli ku Shalom 256 lero tulina omukisa katonda wa buyinza tukyaza one of the living legends aba Uganda. We talk about drama theater nga twogera ku abannange bantandikire n'abane Dr. Bosa abasinga mumuyita Dr. Bosa naye nga amanya g'amatuufu ye Sam Bagenda abeera Muganda kwewunyiza nnyo kubanga erinnya lya Sam Bagenda batono abalimanyi olaba kati kituuse ne mu relatives abamu bayinza kati balimanyi nakulimanyi ab'ekika bakuyita Dr. Bosa n'ab'endiga nabo bo bamanyi oli waabwe nga tokiika gwe waffe ow'endiga so n'olwekyo kwewunyiza okuba nti olimanyi naye nga kyekyo kirungi ate abalimanyi bamanyi nti is my good follower akugoberedde yes kazanyangaawo Sam Bagenda aka Dr. Bosa kazanyaawo mpola onako yalo china omusajja Muganda neddiranjaza ono yeddiranjaza ono. Are you serious? Yeddiranja gwe nakasukati gwoli wakubiri bukyanga emyaka gye ku nsi anti omanyi ffe ekyaffe it's about quality. It's about quality? Kwegamba tetuli bangi nnyo quantity no. It's quality. Muri batono abenjaza. Enjaze befaana etya? Eringa red black red reed. Kalinga ngabi. Kalinga akagabi. Namwe gye muli abenjaza kati goli wakubiri gwe wakamanyi gwe nakamanya nasobola kulaba Najibu naawe ate muzadde ekitona abenjaza ekikamu kigazi tusinga kuzaala bawala Katonda ndowooza Obuganda ffe bwatuwa kuza bazaalira bawala baffe tuli bangi ffe abente buli ogenda Katongole Kaweesi tuwera abente ekyaffe kyo quality mufanye ku quality tufanye ku quality kyova olaba ffe naye erinnya lya Dr. Bosa lyo lyampamba tosobola kulyejjako era ne ku official documents ero kituuse naawo okuba nti oba bagenda ku actinga kukitwala serious ku bitulina okubaako aka Dr. Bosa Sam Bagenda aka Dr. Bosa then baloke bakitwale nti kino kiri serious kanya kinaba ku ajikazi we kapo erinnya lya kapo lyakwata kane ku ID kweriri yali saako era nze njula lwakuba nti kati nze amateeka nga manyi nakini ngendako but I mean that's what it would have been even nalibadde nteekako Dr. Bosa yes at least aka Dr. Bosa kano waliwo abantu lumu twali kaboozi awo wali okyadde kaboozi yali Sande twali waka yalinga 2013 awo wali ku program emu ku Sunday saa 7 kaboozi kati ngozeko of course ku profiling amwalinayo mudannyo kula Bonita kati olinga akube essimu alo jebaleko one Dr. Bosa mune Dr. ngaga amubuuza ebibuuzo ngagamba nina ebintu ebinsiwa wansi eno Dr. kyova omugamba munnange natobuuziza muntu mukyamu munnange simusawo tegamba teza kati olina abalowooza mbu oli Dr. byaddala yes eri abalowooza nti ndi Dr. byaddala gye bali actually bangi nti ajjanjabira ddala naye ntera okubagamba kubanga bwa Dr. obo nalinga gynecologist mu That's Life Matu Dr. gynecologist wali Dr. Amuza mu abaana abakazaalibwa ennaku zino Dr. Amuza wa Remache yakolanga kati gwe kiwakolanga biseera ebyo bya That's Life Matu. That's Life Matu wa mwaka ki atandika mu mwaka ki 1993 au 94 goma atandikirako musa wa Telecast wa TV bamwalina ebirere bya TV twalina no bwe twatandikirako ku TV twali tukola stage
stage plays. Actually twatandika ate yo Jimmy Katumba with the Ebony zio yatandika kuyimba. Era nange bwe nyingira nayingira nga muyimbi. Eddoboozi lyo lyowanga nenyingira nga muyimbi naye in the log we batugirako theatre yali theatre Excelsior awo kati Bat Valley weeri kakati owekitiibwa n'agamba naye ndowooza tugende ku TV owekitiibwa Katende n'agamba tugende ku TV tutandike kakati awo kwe kugenda That's Life Mwattu wazaalibwa baba kuŋŋaanya bakya mwenna ngaye mwali ku Bat Valley mwenna baba kuŋŋaanya nga bwe twali ku Bat Valley era bwe twagira ne tulyoka tugenda ku TV ne tutandikira awo naye nga nze of course nze ekyokuzannya nali si kye kyandi mu gundi nze nali mmanyi byakuyimba nga twagambye byakuzannya nga ebyokuzannya simanyi kubanga nali manyi nti nze mu cramming siri mulungi nnyo ebyokukwata script mbiteeke mu mutwe gundi nze ebyo nasomanga history. That was my problem. The science subjects, I was okay. History, I was. But then, gundi history. Bichebe kubikuraminga. Kwata omwaka. Bichebe n'abaani bamasamusa baki. Naye nga sibigenda bulungi. Kakati owekitiibwa bwe yangamba nti omanyi mpandiisa omuzannyo yawandika the dollar. Omuzannyo. N'agamba nti njagala ozanye ekitundu ne mugamba nti kisoboka ebyange byakuyimba sijja kusobola n'agamba nti I'm insisting pozi ye alina kyalabyemu nze kakati kwe kunyingiza nayo kangamba nti ojja kuzanya ng'omusosodooti Reverend Father ogenda okuzanya nakinsistinga nenkizanye naye bwe namala twazanyira ku National Theatre bwe namala bwe nti ngenda okutuukujene wabweru abantu ng'ekiri wabweru abadde musosodooti yennyini gwe baleese tinedda omusajja azanye buzanyi si musosodooti nga libeti kamanyi nsibawo kati awo kyansijalinga nti osanga angeno ntuufu gye tukutte eno era kati ate we nayingira nebyokuyimba nembiteeka ku mabbali n'obiviirako ddala nendyoka nzira mu kuzanya kati bye bintuusizza wano n'ozannya ddaddola nekukwatayo bulungi ekuzanya ddaddola nekukwatayo bulungi netuuka tugenda ku birala kakati waaliwo omulala the inspector era nazanyanga Dr. Omulema muga Katonda abantu nga bateekawo nga bajja n'okujja okula nti omusajja mulema nga baagala kakasa obunene kakasa ddala nti mulema engeri gye bakizannyamu affection yali waawo naye so awo nendyoka ntandikira mu drama throughout genda ku film ate awo netuuka tugenda That's Life Mwattu netugenda ku TV ate awo storminga UTV yaliwo Uganda Television black and white abagaggamu abaalina akaveera akakala dyako so that's how I ended up mu art. Kati osoma noneku wali osoma maze osoma secondary of course bya career tulize ku Institute by University wakola MDD wadde n'akamu situlangako mu maaso ga blackboard ya MDD class n'akamu n'akatono kye nakola ate kyo kyali very different oyinza okuseka kubanga nakola accounts Makerere nakola Bicom. Wow. You must be having brains. Kati nakola kyanjawulo nnyo ku byokola byenkola lwakuba nti nali mu kyaki nga nnyimba nali mu kyaki nga nnyimba lumu Reverend twayimbanga tuyimba n'obuwombeefu bwe buti kati rehearsemu we twamala nali nzira yeeka nendowooza neŋŋamba naye okuyimba nga twekizemu ati lwaki tetuteekamuko bukolomooni tuteekamu ki tukyamule tuhaipinge ekintu kinyume bulungi nnyo bulungi kati nezijja nenjogeramu ne bannange njogera bannange bategeeza nti nze ndowoozeza bwe nti ne bakyagala bwe yali nabo be nali nabo aba choir members kakati choir nge buli Sunday erina kye presentinga mu congregation eri congregation ku luno naye omwawule tetwamugamba tugenda kukola kino tugenda kukola bwe tuti netuuka tukola nga tutaddemu hype biki
chachi nekuba enduulu abantu ne basanyuka abantu basanyuka biki kati kwetumala netyoka tugenda vestre mwe tujja uniform zaffe nga tuzijjako kati wetwamala kati omwawule n'abuuza Tani yaleese endowooza eno kimuleese yaleese idea eno kakati olwokuba namulaba wali ng'asmayiringa naye yali asmayiringa kamule neŋŋamba nti abaana bano bayinza okunzibako obubonero wano ewa Reverend enyanguwa mangu taata nze nakiri kyabadde kirowoozo kyange ng'alyoka agamba ndowooza era ngeri gye kyabadde kirowoozo kyo tetukyakwetaaga wali omanyi bagenda kukwebaza olw'obuyiiya njiyiza neewulira nga njiyiza ga nti tukyakwetaaga kakati Reverend yakola bubi alabira president owabye endiga za Mukama kati bwe bangoba ne tulyoka tugenda ndyoka nva mu kkanisa naye awo nalinayo abagoberezi abaali bawagera ekintu kyokoze eki baalinga 6 tugenda ne tutandikawo gundi yaffe yo group yaffe tuyita Sunrose netandika kuyimba naye nga by then ndi ku campus kati netutandika kuyimba abantu batwagadde okupangisiza tuguze zi uniform tukoze biki bwe bityo kintu kitambudde kakati lumo tuba tulina we tuyimbiranga batuyise tugenda kola actually omwami mugenzi yeko mukasa oyo yali muyimbi biseera ebyo yali organizinze something netugenda okuyimba kati bwe tuba tuli mu kuyimba Jimmy Katumba by then kubanga Jimmy Katumba yaliwo okuva dda nze nali mu P7 nga bwebali ng'omuwulira batandika yes kakati nga mwebali kati we bandaba nakabagamba nti musajja ono lwaki tetukwatagana ku babiri nga bagamba nti lwaki getting together to working jangu obeere naffe nga bakusporting deri mwenya yamwe gye mwakola n'abavubuka eyammwe kati nimbagamba nti nasooka ku resistinga mukaawo ndaba ebintu byansi nze nakulira mu family nga yabalokole nnyo kanisa weeri awaka kati nga ndaba okuyimba ennyimba ez'ensi biki naye owekitiibwa kubanga ye founder wa Ebonies n'alyoka ngamba nti kakati wano ojja kubanga obroadenize audience tojja kubeera mu bano bagundi ba church but ojja kubanga ospreadinze father tunulamu neŋŋamba nti oyo omusajja kyayogera kituufu kati at the same time nentunulamu neŋŋamba kubanga wano we baŋŋamba nti banneetaaga nali manyi it's going to be full time kubanga bakola full time gundi ogwo ogenda kuleka byokola byonna kati nekitunulamu neŋŋamba nti this is how I reasoned it neŋŋamba nti naye accountants bangi by then accountants bangi naye abayimbi by then 93 I mean 86 that was 86 mukaaga abayimbi batyali batono let me venture into this industry ndabe so that is how I accepted it when I graduating when amala biki ndyoka nagenda straight to Ebonies officially netyoka tutandika okuyimba ne Jimmy tutasebe kati that is when bangamba ekyokuzanya ate ebintu nebyoka turning point yawo weyajira nindyoka ate nyigira mu byokuzanya kati wagenda mu Ebonies wano eno owasangirayo omugenzi omugenzi Jimmy Jimmy Katumba yaliyo omugenzi Stella Nantesa walingawo omukyala yayimba ebbasa gunde Joy Nakimuli bonna abo baaliyo kati nga balina ne manager omugenzi era Peter Lwanga yali amanyiddwa mu That's Life Matu yazanyanga omugagga alina galubindi yalina bigalubindi ebinene ne kooti abo nga gyali nabasangayo kakati awo that is how I ended up into acting n'okutuusa kaakano kati nga sigenzeeko mu kirasi ya gundi ya MDD yonna so my experience is on stage kubeera gundi exposed on stage
Ula bintu nga bibadde bitambula ngutambula nabyo ye experience yange bajita on job training on job kyokoze nestambula bulungi nnyo ddala. Yes. Pozo bale jite ne talent ndowooza talent. Of course be talent. Si bangi abatandika ne kibalemerera awo mpola. Amutambudde. Concept ya that is life mwattu eno bagatta mwenna tulabamu abantu abasinga okuwoomesa. Nje ne yali favorite actor ange muzannyo ogwo Kakinda. Okay. Kakinda akyaliyo. Kakinda banange. In fact Kakinda gyali. Kakinda gyali. Onomutulaga kulabonta kugonde ku Bonanza. Ngenda muleeta. Kakinda. Twagala jenga Kakinda. Ayinza okujja tutegeera nga zenga bana abantu abalala. Twagala Kakinda. Kanzanja life mwattu oba jjuki banana tebali akubali bana bato. TV atanga Record TV. Record TV. Record TV. Yali nga 2010 2012 bantu tebagira bali bana bato. Ekomyawo omuzannyo ogwo. That's life mwattu. Fe twabirabira. Omwe mwabirabira zali nga sawa 2. Mwali bato nnyo ku luli we twabirabira. Nzanyabirabidde ku Record TV. Bwe twamala we twabirabira awo ne tulakinda nga binyuma. Babi. Tugenda okulaba munnange. Omusawo Kakinda wa mwali bamusiga ku kikumannyo. Netunyumirwa mbola. Basa bya life mwattu eyo. Ani kitandika kitya? Nga bwe ngambe we twava mu theater. Owekitiibwa Katende n'agamba nti naye tugende mu college. Naye omanyi he's a unique person. Omuntu is a lawyer naye ayagala nnyo art, performing arts. Ate nga alina ne talent eyo esobola one okusportinga omuntu, okusportinga a talented person, two n'okuwandiika. Kati ye yawandiika. That's life mwattu era yagamba nti Wekitiibwa Katende. Wekitiibwa Katende yawandiika. That's life mwattu. Kati fe netyoka tutandika. How did he source those talents? Because sourcing talent is kind of hard. Yes, and as I told you, one nti yalina gundi ennungi y'okusportinga omuntu. An eye for talent. An eye for talent. That is one thing he had. So buli gwe yalabanga n'abayimbi be twalinanga nabo by then abali mugundi, he would spot n'agamba nti yes ono muyimbi naye atajja kusobola senga tumuteeka wanyeeno. So that is the talent and that is gundi gye yalina mu bulamu bwe. So he managed to scout out talent. We did a few auditions. Naye gali particular ngera amanyi bwe twalabanga and n'agamba nti oyo ajja kukola kye twagala, ajja kukola kye twagala. But we also had a few people in mind. But try to manage it. Ono nga omugenzi Dick yalina ina group je yali abera mu je yali aso Black Pals never Black Pals yali yoko never Black Pals ne group ya so ya teranga okuzanya obutabo bwa masomero Kampala State Players Kampala something like that. Yes, nga beali. So awoyo ye nga tumumanyiko, he's a good actor. So netumu engaginga. So we engaged a few betwali tumanyiko nti balina art. Then we did also some auditioning. Netulaba potential yabamu. Netuoka tukigumiza ekintu. Kati omukyalo ono Harriet Nalubwama abasinga go bayita Nakawunde. Kakati oyo ye yajja ali yanga tukyalina musical. She came in as a dancer. Oh. Yes. Harriet yali ndoza yite nayo nakumala P7. She was young. She was very young. We had Jam Webbons. I think I remember yite nakumala na P7. Kakati nayenga ali mu dancing. Kati bwe twatuuka okuba nti tuva mu dance, I mean mu music, kati tugenda mu drama and TV dramas. So Charlie chiri actually her issue eringe young. Banga na yali as a dancer ngalowooza byamanyi byokka kuzina na ye we ba castinga
gati wenkugambye nti wekibwa nga alina that eye for talent, for talent and to know where to place so and so nti gojja kusobola okuzanya kino ojja kusobola okuzanya kino so ne Harriet bweti wekyali yamugamba ojja kuba kawala akava mu kyalo yakimuteekamu akawala nga kafala kavudde kiboga akava mu kyalo yes so n'agenda netuproducinga netulyoka tutandika okukola that location scouting netulowooza nti kakati kyalo ki kye tuba twogerako kati by then nga kiboga it is so remote by then even up to now ekyo gokyogedde kakati netulyoka tugamba nti kati tumugje kiboga Nakawunda avudde kiboga kati ate twalina ne Vicky oyo yazanyanga Vicky bamuyitanga Kamya Rose kati ye yakola MDD and she was a good dancer so abo ate be bamu kuba dancers abali bava ku MDD abalinga mu Ebonies naye era naye nemba mu sportinga agamba nti gojja kusobola okuzanya ekintu kino and that is how we ended up into drama mu byokusaaga awo mpolampola ne tu ending up into drama and up to today abantu abasinga bwe bakola bino nga bali mu group abasinga senga baviirwako abantu abamu ekibiina ebisinga bizze bisasika katandikire ku maama Nakawunda omugenzi yali mpagi nnyo mu Ebonies bwe yafa tekyabakosaamuko toyinza kutakosebwa especially ate nze kantandikire naku omugenzi Dick eyasooka twakosebwa ng'abantu but foundation gye babuildingirako Ebonies nayo yayamba nnyo kwegamba it's like a family Ebonies is like nga bw'ona obeere wave wa kitaawo wakulire wa kitaawo n'omugamba nti kati nkuze ngenze eno bwe nti ngenze kuyimba ngenze kukola bwe nti ngenze kuyiiya yes that's right ngenze kukola bwe nti and so on so Ebonies yeyo foundation gye yazimbibwako ffenna tuyinga baluganda and so on so we tuba tufiiriddwa nga wona ofiirwa omuntu a close relative yes kibakosa olumwa and so on we mumala then life will go on again ne mumusabira kugamba ne mumanya nti okay mufiiriddwa omuntu omufamily but life has to continue and so on so that is what we have been going through we've lost so many people abamu bali mabega behind stage naye nga tumumanyi naye nga balina kinene nnyo kye bakola mu group naye bwe twafiirwa abantu ng'abo omugenzi Dick genzi mama Naka twalina Waibale waliwo omusogo yanga gundi oyo Waibale bonna abo kwegamba twakosebwa ng'abantu naye netukkiriza tugamba nti okay life has gone Katonda oli abayise but we recognize them as part of our family nga wona ogamba nti muganda wange family tuli bwe tuti naye Mukama yatutwalako gundi ne gundi you can't forget them so ye foundation yeyo gye twazimbi Ebonies gye yazimbibwako era it still goes on ojja kwesanga kubanga mmanyi onakyo ojja kukibuuza naye ate nti ojja kwesanga nti eryaba kati nga Nakawundi naye kati ali mu Amerika tulina abavubuka bangi tulina era kati kankibuulize ddala kyembadde manyi tujja kugendayo kakati ensangi zino abaana bavudde nnyo mu Ebonies ne bagenda omu ku muntu asinga okunyuma Paul Jingo bantu bamanyi Barnabas tebamutegeera tunakola Barnabas agenze
Juliet Underwood takyazannya nnyo ng'oli waffe gwe twalina oli Sharon waffe. Naye ajja kubeerayo ku gundi ku mukolo gwange. Ku Bonanza. Ku Bonanza. Tugamba kiki Dr. Boss ekijja abaana mu Ebonies ate talent ente zandibadde zinyweza kati mwe kati mugenda mukula naye bana abato abandi baddewo ate bagenda bweru. Kati ekirungi yeyo foundation gye mbadde ngamba eyali Ebonies kwe yazimbibwa nti eba family generations zikyuse. I mean omuntu abaana bazaalibwa n'abakabagamba taata nti ngenze kakati ngenze kugira bwe ngenze kufumbirwa ngenze kuyiriba n'avaawo naye n'agamba nti naye awaka newasigalawo oba abazzukulu oba taata abanga ali Gumite yakozesako ku bulagala bwa Shalom afunayo omukyalo omutaawo n'azaalawo ebyanawo nebiyimutimukawo nebiyimutimukawo so okitegedde na bulungi. So that is the kind of life erimu Ebonies. Nze tulina generations juzi nali nseka kati eriyo abalaba that's life mwattu basanyuka biki kati abo gye bali bakuze kakati eriyo kakati generation eyalaba OMG ndatandike bulungi waliwo yaffe abatandikira ku kyekyo abantu balaba ku kyekyo naye Shalom kutegedde oli gundi oli fani waffe. No, we had a TV at home. We had a TV. We had a TV at home. We are very rich. We grew up from Ntinda. Katika babi mulangira bitegere. Najib, when nakulire waka, yes, we had more than one TV televisions. Atade nga bayine yabwe mu kisenge ey'omuddiro nga tunawonya endala even n'abapangisa be twalina bayina TV. Kakati twalaba kyekyo. Ne mu mwaka gwennyinyo gwe bafumyako ebyokunywa nga bayita kyekyo nga bya pinki nga bulinga buugi. Abamwabirako abali myaka gyange mwabiraba. Bwalinga wabirako mami. Waaw yabimanyi. Byalinga byakunywa nga buugi nenga buyita kyekyo. Kale nga tumanyi product yammwe. Era nga ne kusomera bitu parkingira mumpa ku kyekyo. Okirabye. Kati generation number. Kati kankwongere. Kati bano kyemmanyi ono wa I'm glad I'm not God. Like alinga mpifiri. Olabye? Hey! Tuze tubagoberera mpola kutegede generation kati gogitegede omanyi badde mbuuse ngobubuse wano oye buji akajja mbadde mu secondary oya tuogere ku kyekyo wa primary I'm glad I'm not God wamulako bantu bamulaba onyo yali ggulu kakati ate ono yenasa asimanyi waliyo TV onyo yali waliwa munyonyo amasanyalaze bagajjanko emisana bagabbe abo tebalaba ku bintu byetuwogerako ebyo kati ffe twabiraba twajjangamu fuse ebankubako emboko okufa obufi kati bantwale wajjajjawe ebukoto oba jjajja yanyiiza ki kati mu busungu amanyi bateeka fuse naye ngisuula mu ttooyi kumbe waliwo eyandabye bankwata omu yakwata eno mikono omulala n'akwata magulu bankube emiggo naye kati bwenkyo kyembadde gamba muzze muzimba generation ezenjawulo kakati yes kyembadde ate goli mu ansa nkuutiza nti tuzze tufuna generations ezenjawulo naye lwakuba nti tuli waka era weweesanga nti wetuba abamu abagenzi ebweru bwe tuba tugenze ebweru tubayitayo netukwata netukwatagana netubaawo kyetukolaawo so baba bagenze bugenzi muli omu abagenze nti kati mpulira nkuze kangenda ate nkukolebeko ekirala yes kati lulusi ekintu ekimu basiibula of course sijja kugamba nti buli omwana ebaayo omwana but the funny thing kwegamba baleyo mwana nga abadde mulalumuko maama we kubanga kati bamaama baba bangi maama ono simutegeera aliwo sijja kusiibula kanzulu kenjiribe ebyange but the end result nti abamanyi nti ndi musayi wagwa wano you'll find that era abamu abagenda mu style eyo era bakomawo kubanga luli baali balowooza nti awakana avaawo ntya
okiraba naye they end up nga bakomyewo waliwo omusaayi ogw'amaanyi oguli mu Ebonies kwegamba gukusika whatever oba ogenze eno gukusika. That's why eŋŋombo yaffe eri once an ebony always an ebony. So gyebali sikigaana naye nga eriyo n'abagenda abasiibula obulungi aga nti naye nkuze kaŋŋende mbeeko kyenkola ate togaanibwa tuyinza kugaanibwa nolyoka ogenda nsogamba gwadde omuntu waffe kati katudule case in point OMG kino kitalo bana basi Shalon nenka buli omu aba alina gundi ye katika Shalon omanye ebintu byaffe si byangu naye amaka kubanga yali kati afumbiddwa. Juliet Underwood yafumbirwa alina abaana azadde abaana bali waka kati art oli atakulimba art aconsuminga time almost 90% of your private life. Tukwadde n'omulangira Underwood twamulese ombala saa 8 nenga akedde va waka nenga 8 ogwekyo tanakudda waka ng'ate ali mu kukola atali mu kunyumirwa bambi ng'akola ko twajja press conference awo bandi awo hasoze biki netumulekawo 8. It takes out of time nga tuli mu art. So that is what it is. So buli omu aba alina legit reason mujjawo etegerekeka. So tuyinza kwogerera ku Ebonies naddala nga twogera ku OMG okwana generation gyetegeera netwogera ku Simon Bess Kalema. Simon Bess Kalema, what happened, if someone may ask? Yes, Simon Bess Kalema, of course, y'omu ku bavubuka era abaakulira abo bajja bakyasoma. You know, yali atandiseewo yatandika kuyimba mulako kaposta ka 93 yes kakati najja n'ajoininga ffe netutambula naye kakati awo gundi watandika okujja because he was very funny. Actually, he was our Mr. Bean. Oh, Simon Bess Kalema. He was our Mr. Bean. So, I mean, an equivalent to Mr. Bean. Mr. Bean. Yeah, he had humor, instant humor. He's very funny. Kakati atawo abavubuka we batandikira Fun Factory. Erweze bakava campus. We batandikira Fun Factory. Nga basically for them it's not drama but making people laugh. Comedy. Better in laugh with you. Comedy scene. Comedy scene. So, and he said, I mean, ngenda bwe nkugana nti omanyi taata nina ate akantu akalala kenda byate kempulira nti batandikira babdiwa yawo awo batandikira awo kati nabeera na ne gondo basooka kubeera Fun Factory and I'm not so sure by different names but then their focus was comedy. So nasalawo agende mu comedy kati ffe byaffe it was drama. Strictly drama. We're not following a skit, Kano. Yes. What happened next? How will it end? So he's and differently. We tubanga tujize nga tulina cast je twagala nga twagala okuleka. Well, definitely because we've got that thing. Once an ebony, always an ebony. Yeah. Aberawo mpolamu. Abantu bali mukula asoko tubajjukiza ekivulu kyaffe. Bonanza yaffe. Bannange. Bakowola bonna. Nga 29 tujja kubalwa 29 nga tumaze okukola national kulongoosa banga lunaku tulongoosa lwa 6 paka saawa 4 enguudo zonna nga tumaze okulongoosa buli kintu kyonna zijja kuba zoolekera ekifo kimu kyokka Theatre La Bonita. Ate parking weri bulungi. Theatre La Bonita parking weri bulungi. Tujja kuba tuli awo nga tujaguza emyaka 4
gye mmaze mu Theatre La Bonita. Theatre La Bonita, si mu Theatre La Bonita just, naye mu entertainment. Drama, music, a bit, barabye nasookera muko katono, drama, ne dancing. Ate era njaba zinira mujja kulaba, mujja kutya. Njaba waamu. Kati, on that day, zijja kubeera ssaawa 11 gets ziggulwe. Nga njaguza emyaka namugumu, naye ate era mu same time, mu kiseera kye kimu, nja kubanga nookinga ekibiina, nkiyita ekibiina foundation yo. Foundation ejja okubanga ekwata ku bavubuka abatalina babakwata ku mikono naye ng'ate balina talent. Balina talent naye tebalina babakwata ku mikono. So nga njagala foundation eyo etandika okuyamba, ngezeeko okunakyaringa talent zaabwe somewhere mu ngeri yonna gye nnaasobola mbakwateko, because saagala kuleka kituli vacuum mu industry. Nze neeyongedde mu maaso, nkuze kirizagaana naye saagala ndekewo kituli dibu wama. That's the right word, badde nginoonya. Saagala ndekewo dibu mu industry. So abavubuka bano tugezeeko, kino kyajja nga ngenzeeko lumu, waliwo nagenda mu ghetto w'abantu bannange nga abaana barapinga, nga balina talent, barapinga, balina engeri gye bakoppamu ba stars baffe eno biki byonna byonna, naye nga bali mu ghetto. Nengamba nti abaana bano gobakutteko bwoti n'obasiimuulako bulungi nnyo bakakafuufu, basobola okuba ba stars, basobola bayitawo, ate basobola okuba nti basobola okuhavinga life. Kakati kaŋŋambe nze ku art kwensasulidde fees z'abaana, kwentambula ku art ono and so on. Naye nabo bajja kufuna obulamu obw'engeri gye babutambuza, kubanga ng'obalaba eri tebalina we batandikira and so on. So njagala kuteekawo foundation eyo, tulabe engeri gye tuyinza okudira. So bijja kubeera ku Theatre La Bonita. Ntegese ba legends bangi abamu abajja okubeerako ku stage babasanyuseemuuko. Okuyingira $50 VIP gyokka, VIP ate ne $10,000 VVIP. Ate emmeeza yo ya $2,000,000. Naye nga saagadde kubayita babadde bambuuza ate ordinary. Nze kati VIP yali badde nga ordinary. Naye nze abantu mwenna respectinga, buli omuntu ampagira, buli omuntu anjagala, buli muntu ajja, nze mutwala as a very important person. If you have come for me, you are very important to me. So that is why I'm saying VIP. Saagala kuyita ordinary. So that is why nkiteeka ku VIP. So n'olwekyo tujja kubeera awo, tusuubira nti tujja kusanyuka, tujja kufuna embeera ennungi nga 29 Olwomukaaga Olusemba mu mwezi guno, omwaka guno 29 omwaka guno, omwezi guno mu Theatre La Bonita. N'olwekyo mbakubola ne Shalom ajja kubaayo. Tugenda kubaayo, tugenda kujja kuba tufere kubeera kali akayimba kaffe ffenna tugende mu Theatre La Bonita. Okalabye naye Shalom nkwagadde nnyo kubanga ofollowinga buli kantu konna sina kenkulimba buli kyonna nzize nkigoberera walaba ne Urban Life bulungi nnyo. Kana akasembyeyo akabasitekwe asembeyo akenda akabanejjeera buno obusembyeyo bonna nga mbulaba. Of course I'm a fan when I sit down. Njanya okola ekyo nga kimprovoking obwongo bwange. That's right. Manyaganya ekintu bwekityo nga kirina kye kinyongerako mpolampola. So Dr. Bosa ffenna Twitter 29 lugenda bbaluwa 6
onamala okulongoosa bulungi tujje ku Theatre La Bonita tunumirwe leeta maama wo because akuze naye alaba Dr. Boss mayaka kyeboogera ekyo nkuze nkulaba nkuze mpulira leeta daddy olaba ne president yagamba yajja nga celebrating 33 years that was I think 2019 nali celebrating as a guy president nagamba nti omusajja ono nakulamulaba President Museveni yagamba yakulandaba nga njerega abantu abe gundi kiboga but I think that the problem about the issue was mwajja nnyo mu spotlight nga tuli bato katoli asokyogera naga Dr. Bosso twamuwulira dda exactly naye nga of course wali mukulu myaka 10 nga otegeera nga mwina TV ewaka ate nga naawe oli muto abamu tuyinza okubanga twali twenkana naye yes naye nga bo balowooza kubanga ogenda n'osanga omusajja nga ayina envi biki nagamba nti gwe musajja gwe nakulaba tuli bato nnyo nga batukuba kibuuka kuba tugamba mbu omutanaaba ebigere temujja kulaba TV amugamba mukwano. Speaking of Ebonies, abantu bagirabanga abatwalanga Ebonies mu drama mwali Abani. Yes. Agamba temwajjanga nnyene waffe ku ground eno ku muntu ono ow'omutwalo ow'ebiryono. Yes. Mwali mu kiseera kinamutyo mwenda target audience yammwe nga Ebonies. Yes, kakati kyali bwe kiti nti of course kwalingawo abantu abangi nnyo. I mean kwaliwo groups ezaaliwo nga really zifocusinga ku bantu abo kati naye nga tewali group cutting across abaali bakola ebyawaggulu nga Alex Mukulu baali bakola ebyaba elites bali abawaggulu ennyo nga byawaggulu ddala kakati ate abazanyanga ebyabantu down to ordinary Uganda. Yes. Nabo balinga strictly bali ebyo. Kati what the Ebonies did was to cut across, to balance. Kati ffe twali tugwayo eno ne tugwayo n'eno. Kati nga twagala okwaccommodating abantu bonna. Era kyovula abantu emizanyo gyaffe era twateekangamu oluzungu naye ate n'okikyusa n'oluteekamu n'oluganda n'oluteekamu oba kyoyogedde mu luzungu n'okikyusa ne mu luganda okusobola okubalansinga audience yaffe. So abamu abawansi abamu saga kwita bawansi abamu abali abewaffe abamu oluusi bakirowoozangamu nga bagamba nti bano baba class nnyo nga bakimistaking okuwanda naye nga pozi ekyaki twakolanga nga tuteekamu ebintu ebyewuunyisa. That was I think us okola ekintu muntu ne kimwewuunyisa ffe bino ebya AI biki bigenza okujja nga twabikola dda mu mbeera mu analogo yaffe gye twalina nga tulina engeri gye tukiyiiza. So obwongo obwo abamu batutunulira ng'abantu abo baali bawaggulu nnyo high end nga bwe balowoozanga naye nga it was just a matter of balancing both audiences okuba nti tuzirina. Omuzannyo gwe twajja okulaba awo waliwo gwalimu nga baga nti naye omusajja bamusazeeko omuti omutwe obalinde okugamba ogwonna gulaba bwe mwasalako omuntu omutwe abantu babonyaabonya okufa obufi up to today nga mwasala muti omutwe mukikola mutya kati ebyo byebintu actually owekitiibwa ye yateranga okutugamba obaga tumu rehearsal njagala ewaawo ereeta factor ej'okusigala ng'omuntu erina staying power ej'okuleeta omuntu kyovula abantu emizannyo gyaffe twagizanyanga myezi 6-7 ozannya omuzannyo gwe gumu ng'abantu bakyajja okulaba. Waliwo by the way waliwo we twazanyanga ng'ozanya saawa 4 ku saawa 7 saawa 4 saawa 8 ne saawa emu zendaga 3 olunaku lumu twakikolanga ng'abantu naye ng'ate tujjuza wonna ne balwa Egoni
Afghan agrestas. Shalom osanyusiza nnyo. Ebonzo bali gifollowing following bulungi nnyo. Biraba. Kati bino byamujja muzanya Dr. Bosa. Of course kati gozanya gw'omugagga gwafuna obwala obuto. Tekikosaamu kuba n'abantu ng'abalaba abali ne baganya lwaki omusajja azannya bw'atyo, lwaki azannya ekintu bwe kityo. Kaakati for artists we live double lives, two lives. Life yo gaze kakati zikaneteeka kwa example nzenga Dr. nzenga Sambagenda. Yes, a man with a family and children and chi. Then there is also eyakulira mu dini ey'amaanyi Sambagenda. Kati neryokebayo Dr. Bosa character yo pandiike eri brainstormed ne bagamba nti Dr. Bosa agenda kubeera bw'ati. It's a fiction world. It's a fiction world. That's a very good word. It's a fiction world. Kakati, these are two people in you, in us. Kakati, it depends where you are. Kakati wemba ngenda ku stage. Nyino kwambala Dr. Bosa. Ngoli ku stage. Ngandi ku stage. Kubanga ebintu byenkola ku stage. Sambagenda tasobola bikola. Sambagenda tasobola bikola byokwata biki kati nze waliwo ekintu kyenneetya up to now nkyetya. Waliwo scene yaliwo nga omukyala wange Sarah Gava ansanze ansanze nga ncheatinga mu hotel. Obeyo scene wagiraba n'agenda n'akwata engoye zange zonna n'ebisumuze emmotoka biki byonna n'abitwala n'andeka bukunya ng'oli bwereere. Yes. Kaakati nendyoka ntrickinga omu ku ba waitresses nemujjako uniform ye nenjambala okusobola okuva mu hotel nenjambala. Kati that filming was done at twatukolera ku Grand Imperial. Twakikola. Then I had to walk mu kiteeteeyi tufiliminga awo nengenda nensalaawo ku kooti nenserengeta ku City Square. Tokabeera abantu awo nga bangi. Abantu bangi. Nze ekitundu ekyo nkyakyetya. Kati wembeera Sambagenda ntunula bwendenga kintu kino kikola ntya nengenda mu park mu gundi awo ku City Square mbanga alinya taxi then ndyoka nkwata boda mu kiteeteeyi ku bigere nenkwata boda neryoka envuga. Kati buli lwe ntunulira wano neŋŋamba nti as Sambagenda I wouldn't have done that. But Dr. Bosa could. So ebyo byonna. So going back to your question nti as Sambagenda waliwo bisobola kukola at all. I'm a family man and I try to keep that respect. Bani n'abaana bokwese botalaganga mu kamera era nnyo kuba tolaga family yo. Sitela ekyo just Katonda bwati weyakigira nti I feel like my privacy enyamba nnyo kuba nti si gira nnyo. For them are they okay kuba kati mbanja kuziba mu kusomero nga bagamba ono mwana Dr. Bosa nze kiba kinzimbya ng'omwana. For them are they okay with it? Being in a private life? Yes, they're okay. Waliwo abakuze n'okula kati. They are okay with it actually, and I'm very happy with them. They criticize me. But they are good critics. Of your works? Of my works. So they are good critics. So they would rather stay there. Nange kinyamba. Kati waliwo omwana actually abasomesa bagamba nti omwana wo naye ate nzina kibateekamu mu masomero ne bagamba nti saagala mwefuule njagala mubeere ddala ng'abaana bali naye olumu Namagonga sisitemu yaŋŋamba nakati naye oba okikola otya omwana n'obanga banga yali badde kakati awaganyala mukko ndi mwana wa serebu and so on
naye nchiba buildings mbona abamu bamaze university abalugundi naye nchibataddemu nnyo nakibateekamu nnyo and it has helped them ne bamalako bonna bulungi nnyo nga tebafunye any big problem. Kati mbana ffe tulina Dr. Bosa Junior n'atuzannyira ku ya Bonita Dr. Bosa agaye kati nze kati ndi mutamenti yange kakati omanyi nange mu baana it's a generation kabadde kugamba generation eri nkulu naye eri middle ninayo nento kati bano abamu mu middle ne gundi balabika tebagenze nnyo especially abawaggulu tebagenze nnyo mbajjukiza bannaffe abakali electronics okulina n'ebitaala ekatwawo bw'oba ova enjagala n'ogenda Dr. Bosa ogenze wakaliira atunda y'amasannyalaze ajja gula emmeeza tugenda gendayo mbajjukiza Kali Electronics okulina n'ebitaala ekatwe bw'oba ova Kibuye nga tonnayisa mu bitaala bw'oba ova mu kibuga nga kafuluma bwoti ebitaala batunda ebyamasannyalaze byonna ebirungi TV, smart TV, fridges, TV ate nga ssente zonna z'olina bakuwa ky'oyagala okugula baana enkola ey'enjawulo sosasulako ku kintu n'okimalayo mpola bakubire ku namba y'essimu 0703 82 0703 82 0703 82 beba Kaliira gendere katwawo obenga ofuna buli kyoyagala kyonna bakuwa ne garanti buli kyogula kibeerako garanti yakyo mpola nya Dr. Bosa tukutwaleyo ogende Kaliira iba tuguleko emmeeza jjajjigula musajja mulungi nnyo introducinga munanga nti kinjagala tugendayoko ngenda kukikola mwami Kaliira ndi mu kkubo nzija tukuleyo ne content yawo tutambule mpola kale ate aga otasoma ya government kwesa Airtel Pay ng'onyiga *857*47# obenga otasula emisolo gya government mpola abiri mu lumu November August tusooka wa ali namatovaawo emitwalo 10 VIP 15 emmeeza ya million 3 ku Serena awo ate nga King Sir wakuye wa 14 ngo tusookamu jangu ekkolera emitwalo 2.5 n'emmeeza ya million 3 agala okuzimba nabye government yamenya ebizimbe by'abantu tokkiza menya kizimbe kyo jangu ofune plan eri approved ng'okozesa Simia Construction Company ba proving a plan land surveying baina adwa ne interiors basangibwa Kampala na Bingo ku 0787 943539 ate ku Independence Day sagala ogende walala jangu ku front page enamasuba tuna Rebecca Jingo ne Lady Titi waliyo battle Rebecca Jingo ne Titi bandi 2 ayimba mu bandi entayimba eno okuyingira emitwalo 5 yagambye danze ndi team Rebecca Jingo ndi team Becky twaga tubedi Titi endongo na yaji wulire kati awo simayina wenyiza kugwa ojja kubeerawo mpola banga Rebecca Jingo oyo ye anti sister wa Paulo Jingo onaba ku timu ya family Titi ayimbye okuva mu twagitanga village kuno kugundi ku Buganda Road bagitanga tya band eyo balinga awo ne John Kawa baina bandi ya Uncle Eddie Sandy bandi bajogerako yali ya Uncle Eddie Sandy legiti yagirimu so nateranga okugendawo n'omugenzi Paul Katende gundi Dr. Dick twateranga okugenda tusanyukirawo nga tulaba Titi nga twewuunya omwana alina talent Titi wadda bwama mwamulaba nammwe muli bato Titi wadda twamulaba so jangu uyo mukulu oba ndabika mulabisizza so badde ndi kukya abaana generations yes abaana nina generations waliwo generation kati generation esooka n'eyokubiri labika tebayinza okutabibeeramu naye nga they are interested they are supportive ne bagamba eddadi naye leero singa wakoze bwoti singa mukoze mbwe muti they advise which is good naye I think a bit nange neteekamu nti I didn't encourage them so much okukitekinga on because nze nali mpulira kyetwayita it has not been easy. It's tug of war. It's been tug of war. Mugenze mu byalo
mukoze shows leero ku Monday ne mukola eno ne myoka musibako ne myoka mugenda ne mukola awalala ne myoka musibako ne mugenda the whole week muli mu byale muli muzitua tuli mutua so ne sibe encouraging ganga mata bana bange sagala nnyo babeere mu this kind of thing so partly it's my fault naye ba endize up nga teba genze naye kakati this younger generation ndaba bayinza okuyingira maawo hopefully tukyalinawo that young gondi etanaba kwesalirawo naye ng'ekyali awo so eyo gyenjoku ogenda okugroominga mpolampola ndabe nti bagira bulungi nnyo nga tunatera okuwunzika. I don't know if you're comfortable with this topic tugyogereko yogere abantu abasinga babadde bakimanyi mu mutwe gwabwe nti Fauzia Nakiboneka mukyalawo kyali kigendererwa okukola ekintu ekyo no ekyo kyebalizaako Katonda nti tubadde abantu tubawa ekintu ekiri convincing nti tuzannya ne tubalowoozesa ddala nti kino kiri kyaddala ekyo kyenyebaliza Katonda ku nsonga eyo because Fauzia has got her own family very good n'abaana be ate naffe tulina ate we are family friends I mean tukwatagana tukolagana naye wekibanga omuntu ozanye artist era kyekyo kyekiriwo wozanya abantu n'obalowoozesa nti kino ekintu kirabeka kiri real kakali abantu bagenda balowooza nti Dr. alabika because Dr. Bosa Sambagenda balowooza nti Sambagenda ndoza abuukabuuka nnyo kubanga Dr. Bosa ye mubuusibuusi kanaga wasanganye Sambagenda ono tanywerera wamu ne gaava ono si mwangu ono naye nze nkyebaliza bwebaliza Katonda nti I think Katonda yakituteekamu abantu tubadde tubasabinga bulungi nze banumba gundi twaliyiganga nga nzanya ekintu ku stage bantu ne babuuka okujja okunjira ku stage kunkuba ku stage nga baagala kukuba nga baagala kunkuba nga bakubira ki kyenzanye nali nina gwe mbonyaabonya that's how hard it is that is how terrible it is nali nina gwe mbonyaabonya nga mbonyaabonyeza omuzannyo konna nali mbonyaabonya nga nzita n'okutta nali as a villain kati abantu ne batuuka obusungu ne bubatta so awo oba weebaza Katonda nti nsobodde okugjayo ekitundu kino bulungi kibulungi so naye nga it is all about passion era abavubuka mbagamba it is passion love what you're doing nawandika akatabo nakalaunchinga last year mu Hotel Africana Dr. Bosa's 5 P's bwe bakayita akatabo autobiography eyogera ku bulamu bwange naye neyogera ne ku formula gyenkozesezza obulamu bwange bwonna nembeera mu entertainment 41 years down the road nensigala nga kyali gumitish gumitish formula yange eyo ye 5 P's giyita the 5 P's. The first P is prayer. Okusaba always pray. The second P, persistence. Okulemera kulemezaamu. Yes. The third P is positivity. Tewenyoma. Be positive energy. Yes, I can do it. Be optimistic. Yes. The third P, the fourth P is patience. Obugumiikiriza. Katonda ajja kukikuwa. Beera mugumiikiriza. Ojja kukifuna at the right time. Then the last P is passion. Love what you're doing. The 5 P's of success. Those are the 5 P's of success. Abantu abamu bakola kati nkubulire Shalom. You are doing this thing kati gwe abantu bakwagadde. People toyinza
There is a player out there. By the way, you share a name with my daughter. Oh, your daughter's called Shalom. I've got a daughter called Shalom. Wow. Lomonja kumo later meeting. Kati, Shalom. I mean, there are people who are doing the very same kind of arrangement here, but they are not known. And do you know why? It's because they are not using the 5 Ps. Bagamba bugamba into wank. Ndoza kanewo gomeko wano. Nkole kino. Wali waganye. Nenjone kakati kankoleo kino. Kandawo bachina akwata yo. But I've seen you. You are doing this thing with all the passion. You love it. You love what you're doing. The first time I got in touch with you, nalabo omuntu ali so good and so on. Nakulabye kugonde olabye abantu bwe bakwaniriza nnyo ku press conference ya bantu bakwagala nnyo because you have passion. It's not because you go chekolede and so on. It is because you have passion for what you're doing. You are persistent. I don't think it has been easy. No? I don't think you're getting so much. Not really. Hey, you're not getting so much, but you are persisting. You keep going. With these 5 Ps, you can never go wrong in life. And that is what I tell the youths out there. And it's not only it's in different disciplines. Okay, those osanga mu art muchikolera. Mukintu kyonna kyokola every field. Abazinyi mtera okubagamba abazinyi out there. I mean, my girls, dancers. Nembagamba nti nti oyinza okubanga omanyi buli skill bimwa trainings byonna mugize n'obeera ku stage naye ne baposonga babambi bazina naye kali akaana kubanga ko kalina passion kakikozesa passion bajja kuyisa amaaso bakalabe passion erina obujja bungi nnyo kasita togiteeka mu kintu kyonna era ekintu ojja kukikola nga bwe kiteeka okubeera naye obeera Bwotyo. So my book is Dr. Bosa's 5 Ps. Nze kentundira. Nze kentundira emitwalo 7 buli copy. Banoonyeeko. Abamu abadina yo contacting manyi nti osobola gira n'onkubira noga nti wa eriyo abakaagala. Kati katabaako Dr. Langa atunzikira ddala. We cannot close minus talking about eyali mukwano gwo. Dick. Yes. Yeah, it is okay. But tell you for the interviews gaga nti oba tuchogereko oti. Nacho olumu kati nga wakati nchire da was. No, feel free. I know. I know because he was so twali tuti. Dick. Abana bafe tusoka kutesa tubatwale wa set of parents. Tubatwale ngabana basomera mu same tubatwale and so on. Amawulire gakusanga agakufa kwa Dick. Amawulire ago, it was a terrible thing. Nti twali tuva mu rehearsals kati nga tulina mukwano gwaffe yatukyazanga nnyo nga bwe tugenze London. Tuba tugenze London nga tutera nnyo kubeera naye gundi Kimera naye kati yali ataddewo akafo bakaita gani mambo Mengo akakusanyukiramu awe Mengo n'atuyita nti njagala kagulawo. In fact waliwo omuyimbi yani ono Anakunda yoba yayimba olimba lwa Anakunda Omunyarwanda we Rwanda nerabidde erinnya lye nga yagenda okusanyusa abantu. Kakati tuma rehearsals tugamba tugende kafaawo kakati oluvannyuma era life en najja nangamba nti naye omanyi sikyagenza genda onkiikirire yes kati nemugamba nti kanfunene Koporokute omumanyi nemugamba nti omanyi kati gende Koporokute yaba in your place tusobola okugenda kakati ye nalyoka avuga okugenda neka bagenda ne Harriet Nakawunde kugenda ewuwe kati mba ndi mu
eyo awe mambo kuku mambo bado tunywa nenge bintu bigenda nze ku lwange nga tebigenda nembeera awo tusala mugamba tukutayo onywa bia tagenda kakati nganywa bia tagenda bintu tebitambula biki okutusa nagamba gondi nagamba kute nemuga nti omanyi sewulira bulungi kangende eka kute wanga kute gwe ali mutute musajja wange nnyo bawo mugundi kati nga manyi nti oyo ye yajja kunywa zonna ezinaba okasitetinze bulungi neziganidewo anyway nengamba nti omanyi kute tugende kati nenkwate kute yali asula kibuye nemusuula katwawo kibuyawo ku roundabout nga nze nsula bweyogerere nenvuga mba ndi Kyambogo bantuse Kyambogo bwendi simu nevuga njikwata nemugamba nalo Diki bamukubye amasasi najjako yayogera bubi naye alimba kati nze ekyasooka okujja bamukubye amasasi I could not okukyetekamu nti oba afudde oba ki kati nze nalowooza nti oba bamukubye amasasi gundi liyiseemu kolimuyiseeko bamukubye kugulu ku mukono era gwe nawulira bwe ntyo ebirowoozo byonna byagenda mangu nnyo bamuyitanga Dr. Kaggwa eyali Lawrence Kaggwa omugenzi yeyali omukulu w'eddwaliro Emulago yali mukwano gwa nnyo gwa taata wange actually taata wange kumpi yali muto ku taata wange naye nga kubanga taata wange naye yali musawo Emulago gye nakulira eyo kakati nga mumanyi nti mukwano gwa taata ate yakulira Mulago kati neŋŋamba ekirowoozo kyanzijira mangu ti mukubire mugambe nti bantegekere ndeeta emergency ndeete Dick nkyusa emmotoka bwenti kati nkyusa emmotoka bwenti nendyoka simu neddamu nevuga kati ate ye yagamba ti omulambo guli wano omutundu ababikanga bubi yabika bubi kati Shalom up to now simanyi luguudo lwenakwata bana nasooka ebigere nga tebikyatuuka ku gundi ku muliro wali eri nga mbiwulira tebikyatuukayo naye up to now simanyi ngeri gye natuuka Mutunde oba nti nayita nakulabye oba nayita Kibuye oba nayita siyinza kubuulira nti muno nesanga bwesanze nga ndi ku scene nga agudde awo yava mu motoka teyali mu motoka banga bamubira wabweru naye nga n'emmotoka weeri eri awo musajja yamukubira wabweru kati natunula bwenti neŋŋamba nti Dick situka kati nze muli nga ŋŋamba nti bino bye tufiriminga all the time nga tuteekamu tomato sauce kwegamba obwongo bwange bwali bwagala okulowooza nti tumaze firimingi kati situka kati nendyoka nzika omuntu weyankwata naŋŋamba nti musajja afiiridde ddala kati awe nakoma okutegeera ddala okutegeera ebyaddako samba naye awo naye nze nzijukira nti namutunula we neŋŋamba nti Dick situka tumaze firimingi kyenjagala nga muli kyenjagala oteeka mutweko njagala okuteeka mutwe gwange so bwatyo if you are to recall the days surrounding his last day surrounding his death waliwo ko obukuubagano bwe yalina never Dick yali a very cool person era up to now nejuzi nali nkirowoozaako nga kyanzijira bujjize neŋŋamba nti I think it is only God who knows ani yakuba Dick oba n'oyo yakirimu
yayinza okumanya because Dick was a very calm guy. Nga toyinza kumuggyako gundi because yali musirifu. Are very calm, very loving, very, hilarious. Hilarious. Of course, he was also a very composed, principled man in one way. But nayenga fetwa nagendanga yali akola mu British Good. Yagalanga nnyo ka chai. Kakati nga akola ku British High Commission nga ngenda buli lunaku nengenda nentula ku British High Commission ne tuvaayo ne tuka tugenda ku cafe konna ne tutuula ne tunywa chai nga chai ye kintu kye naye nga atayagala nnyo tumunye fembi so yanjiranga nenva gyenvudde oba nelinkola sawa kumemu tugende tunywe chai. It was compulsory. Ne muganda we Waswa twateranga kunywa basatu ne muganda we Waswa yalinga Gonde manager wa Gonde wa National Theatre. So nga bwe tutuula always naye nga tewaliwo kintu kyonna kyali kiyinza ku indicating nti waliwo because he was a calm good person. Omusirise sigamba nti alina omuntu gwayomba naye era nebanga mulina bugondi within the group kyete yabibeeranga mu ebyo nga tabibeeramu nakamu naye Katonda yekka yaligala Mukama amuwumuza emirembe muganda wange oyo. But we were that close. The case wasn't sold up to now? His file? Abaganda bagamba nti byampuna. Byampuna because yes, the man was arrested. Bamukwatira kuba Dick Amasasi. Waliwo gwe bagamba gwe bateebereza kikigambo. Suspect. Bamuleetanga ne mugundi mu kooti, but it just faded. It died natural death. Then it died a natural death. So, and that is how he left. There are times when I think, because he was so close to me, we were sharing a lot of Gondi. Umuntu goyinza confiding in. Someone you confide in. Mugati no bright no wait no wait. Yes. Kakati twatukanga ekiseera nga abantu abamu era twesekereranga nga abantu abamu bamuyita Dr. Bosa. Ngati abamu oyinza okutambula nyoga nti Dick jebale noddamu era nga twaga nti kati ffe tubadda mbuzi ayinza oba nga atambula eri Bosa. So we were that close with him. Tumusabira Katonda akyayongera mumuze emirembe naye nga 29 y'ensonga enkulu. Ensonga enkulu ya 29 bannange. 29 tubeere ku Theatre La Bonita lujja kuba lwa mukaaga. Badde mbasaba n'obuwombeefu mujje tusanyukire wamu munjagulizeeko. Show yange ngiise Dr. Bosa's Thanksgiving Bonanza. Thanksgiving because nebaza Katonda okusobola okumbeezaawo paka emyaka gino 41 nga ndi mu nsiike. Ate ne nebaza n'abantu mwenna you people you have loved me. If it wasn't for the love gye munshowinga n'obuwagizi bwonna bwe mundaga, I wouldn't be there. I wouldn't have made the 41 years. So I want to thank God. I want to thank you people. So I am requesting you mujje nga 21 tusosowaze gundi tujujjuze Theatre La Bonita. Theatre La Bonita tulage lo abantu bajje tukisosowazaawo tulyoke tubeere tusanyuke emitwalo 5 gyokka n'emitwalo 10 tujja kubeerawo. Mbeebaza bannange bonna all the sponsors sponsors bannange bankoze bulungi obutagambika. Listi yange sibatambudde nayo naye mwebali mwenna abasponsoring my show mwemanyi. Njukiriddeko omugagga waffe wa Costa Rica. Kavulaawo naye yabaddewo NSSF ni Minister of Tourism mwenna mukisa
mwenna mubaddeko era mwe muli Rose Form sagala tojja kumenya bonna bonna sijja kusaba kubamenya mwenna tujja bebaza kuona ku olwennyini nja kubanga mbebaza mwenna ku lunaku olwennyini mwebale kumbeererawo ba tiktokers mwenna baani bonna you people mwamadaze love y'amaanyi nnyo ku press conference sinza kutabeebaza abamawulire bani mwenna kati mujje ate tukisosowaze nga 29 mu theatre La Bonita kijja kubeera kika kusanyuka kuyiga ate na kulaba ebintu ebyewuunyisa nakulya ejja kubaayo okulya n'okunywa because company nyingi nnyo ezigambye zijja kujja Sam's Christmas batwadde obumpwakimpwaki nga buli ayingira n'akampwakimpwaki aba Sam's so sanyuse nnyo nange nsanso okukukyazaako nange Shalom it's the first time naye ng'ate badde bulire nebagamba shalom ate kati olwokuba nti muwala wange shalom kati tubadde tubiconfusinga ne madamu gangamba nti kakati shalom kakati ate ye ng'alowooza nti banjogera ku shalom owewaka kakati ate kati so tubadde tuli mu that kind of good naye nga tweyanziza nnyo bannange ndi wano musajja sijja kubyongerako naye musajja w'amaanyi banne katuberekeze twegweko nga 20 mu Africa tujja kubaayo tunyumirwe mpolampola ayina ne products bannange bazirabe dda twaziranze dda kakati ndosa Dr. Bosa kano Shalom Oil yansanyusiza nnyo Shalom Oil kansanyusiza nnyo ayina products ze ziri wano tumuwagire suka mbere bulungi mwerabe